ne tubasaba nti mubeerenga muyigiriza abaana bammwe olulimi. Nali njigiriza kalike nademba bulyayo kannemu kanabbiri. Kakati nganze ngamba kafumba mwanyi katako nkome malanga jja kana kwalo fumba otya kulujjo 10 liweze. Kakati munnange yali afumba nanga nedda oteka wala wakama oteka kambale bale 10 liweze. Kakati ennaku n'ennuma nenga mate kati wachi gobadde tobibasomesa kale gwabimanyi kwegamba kale nno byebyo ntino atenga abaana bayagala nnyo bannange njagala osomesa abaana bono abate bamanyi obayimbiremo obuyimbo obukabokkaneemu obayimbireko Dawudi buddo obayimbireko Dawudi omulamuzi bwe yasanyuka nnyo banne olaba abaana nga badda kantu kalike nabategezaako ntino twagendanga ne tukwata enkofu ne tuleeta amagi g'enkofu ne tugaluza ne tugawa enkoko n'egalula munange nga amagi enkoko tebojja na bwana obwo kubanga ng'ebutekulamu nga tebubojja obw'enkofu naye amazima ga Katonda n'okuliyako mu kyalo kirungi nti obukofu buno olwakulaakulangamu nga ffe tumanyi nti magezi atemba ate simanyi okubukwata n'obuteekamu akayinja mu matu nga buwulira enkofu nga tudde mu kulaba ku bukofu. Kakati n'abaana bano baana ba nkofu, Abaganda tuli nkofu, abaana baffe baba balina ekyo ekintu kye babanja era gwe agaana okuyigiza abaana b'olulimi oli mukolimire. Twebanze nnyo olw'okubeera abawuliza abalungi bweri leediyo y'Abaganda katuweeyo essaala eri Mukama Katonda. Ayi Mukama Katonda wa Buganda tuze mu maaso go nga tuleese olulimi lwo, olulimi lwakuwasa bajjajjaffe, olulimi Oluganda oyongere odufukako amafuta kubanga olulimi Oluganda mu kuteesa kwa leero ayi Mukama Katonda tukizudde ng'olulimi Oluganda ngabo, olulimi Oluganda tabaaza, olulimi Oluganda mulandira, olulimi Oluganda kitange tulabye nga bwannannyini omuteesa kyeyayise identity. Olulimi Oluganda tulabye nga tterekero lya bwabuwangwa, olulimi Oluganda tulabye nga kya bugagga. Ayi Mukama Katonda tukwebaza oluli okugaggawaza olulimi Oluganda ng'olosa bajjajjaffe n'okulutusengekera era Mukama Katonda ne tukusaba nti otwongere amaanyi ag'emikono ag'emibiri n'ag'obwongo okulaba nga tutaasa olulimi Oluganda, okulaba nga tutaasa nga twetaasa ng'Abaganda kubanga omulabe wa leero atookedde ku lulimi Luganda. Ayi Mukama Katonda tetugenda kukkiriza kutaasa olulimi lw'abajjajjaffe era nga tukutegeeza Mukama Katonda mu maaso go nti tugenda kukuuma ekitiibwa kya Buganda ekyava edda. Tukusaba otuteremu obwangu kubanga Katonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu bweza weewaawo. Amiina ddala ddala n'otegereza omukwano ogwo. Ffe abaladiyo by'Abaganda ababaka abeegattira awamu n'abazzukulu ba Buganda tabamawanga ne tweyera mu maaso ga Ssaabasajja empologoma nti w'olisimba evviivi ffe we tusena amazzi ne tuganywa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaale ogundegunde n'Obuganda bufune obutongole bwabwo. Naffe abaweereza nituusa obubaka okuva bakama baffe, okuva mu bakama baffe aba laadiyo eno nga twebaza abawuliriza nti mbadde bawuliriza abalungi. Olumbe olwandibasse lutenkejje mu Nalubaale eyo ennyanja y'emisambwa ne Mukene abalwanyi beerire. Bannaffe mwe balege muganda nge Mutabaazi. Nga tugaddewo olunaku lwa leero ate tujja kuddamu tuwuliziganye nate ku wiikendi ezijja. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Muwenda Mutebi awangaale ow'okubiri.